Mu mawulire ge tulinawo bwe twogereranga ensonga za Honorable Muwanga Kivumbi ziwanvuye ate era zongedde obunkenke eri abakulu mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda naddala okusingira ddala General Muhoozi Kainerugaba ne General Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'okuba nti ensonda ez'enjawulo ezeesigika zikyagenda maaso n'okuba nga zipuushinga. Ekisooka okumanya Muwanga Kivumbi ali luddawa, ekyokubiri bw'aba nga alina omusango ogwagenda maaso n'okuba nga gumuwambisa gubeere nga gwogerebwa. Jjukira n'etteeka lyamenyebwa dda nti omuntu ng'awambiddwa oba ng'akwatiddwa essaawa zibeera na 8 zokka okubeera ng'aleeteddwa mu kkooti. Jjukira gye buvuddeko nakubuulira aba Human Rights Watch kiki kye bagenda maaso n'okuba nga boogera. Nkomyewo n'ekiwandiiko namutaayiika oba alipoota namutaayiika eyagenda maaso n'okubeera ng'ewandiikibwa ku nsonga zino eza Muwanga Kivumbi n'abamu ku ba political prisoners abalala abazze bakwatibwa naye ng'okusinga ensonga eri ku Muwanga Kivumbi. Mu kkooti bannamateeka b'ekibiina ekya National Unity Platform n'abamu ku bannamateeka ab'enjawulo bakyagenda maaso n'okupooshinga okulaba nga Muwanga Kivumbi ateebwa sinakindi okuba ng'aweebwa bail bw'aba ng'alina omusango awoze ng'ava bweru. Ekitongole kya Human Rights Watch kizzeemu okugenda maaso n'okuba nga kiwandiika alipoota namutaayiika empya gye ngenda okugenda maaso n'okuba nga nkusomera nga ne Joel Ssennyonyi leader of opposition ate nga ye mwogezi w'ekibiina kya NUP naye mu parliament agenda maaso n'okuba nga apuushinga. Kitegeeza buli nsonda zonna zigenda maaso n'okuba nga ziteekawo embeera. General Yoweri Kaguta Museveni, General Muhoozi Kainerugaba n'abakulu abali emabega w'ensonga eno ebigambo si birungi gye bali newankubadde nga biyinza obutakugambibwa. Emboozi ya Honorable Muwanga Kivumbi etandise okwagala okufaananako oba okwefaanaanyiriza emboozi z'abano ba political prisoners abaabula edda mu kalulu ka 2021 nga nakati tebalabikangako. Ono gwolaba John Damulira enda kuwa ku bigambo bya muganda we ng'ayogera gye buvuddeko nga bagenda maaso n'okumunoonya. Jjukira ne mukyala we yabadde yakafa era nga naye ekyamusse kubeera nga talabikako, amayitire ge teri n'omwaga manyi. Kati ebintu okweraliikirira kweyongedde naddala mu bannankyukakyuka naddala mu bannayuganda bonna abali concerned ku nsonga zino nti ebintu bino tebifuuka akagenderere. Ne Honorable Muwanga Kivumbi n'akwata ekkubo lyerimu. Engeri gye baamuwambamu ekisooka yali etiisa. Ekyokubiri oluvannyuma lw'okumuwamba amayitire ge tegaddamu kulabwako. Moscow. Kati okuva ku lunaku olwo Muhammad Muwanga Kivumbi lwe yawambibwa paka olunaku olwaleero embeera ekyagenda maaso n'okuba nga etabuka era buli kimu kikyagenda maaso n'okuba nga kikyukira abakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda. Kakati ennaku in fact weeks zigenda mu 2 nga Muwanga Kivumbi tazzeemu kubeera ng'alabikako. Kati buli muntu yenna awulira ng'ali concerned aligenda maaso n'okuba nga akola ekyo kyateekeddwa okukola okulaba nga Muwanga Kivumbi bambi ava emabega w'emitayimbwa. Nkugambye abantu nga Kanso Muyizi omu ku bannamateeka abaakola ennyo okulaba nga Muwanga Kivumbi afuna bail era bw'atyo n'agifuna n'avaayo nadda ebweru n'atandika okugenda maaso n'okuba nga atandika we yali akomye nga wagenda otandikira. Oluvannyuma lw'ebigambo ebikakali bye yayogera abasajja ne baddamu ne bagenda maaso n'okuba nga bamulyawo. Kati Muwanga Kivumbi kigambibwa in fact nalabyeko n'amawulire genkakasa oba gesinnakakasa ate era gessaagala kukakasa. Amawulire ago nze ŋŋamba galabika mafu. Ekifaananyi ekyabadde information eyadde etambuzibwa nti Muwanga Kivumbi yandibanga yattiddwa ekyo tetunnaba kubanga tukikakasa. Nina ababadde bambuuza abagoberera ennyo omukutu guno gwa Red Zone 256 ate saagala bawa nnyo propaganda, saagala kubawa nnyo mawulire ge sirinaako bukakafu. Wabula kyenkakasa Muwanga Kivumbi tekiri confirmed somewhere oba ewantu wonna nti Muwanga Kivumbi mufu. Wabula kye tumanyi Muwanga Kivumbi amayitire ge tegamanyiddwako mu kadde kano. International Human Rights Watch bavuddeyo ne bagenda maaso n'okuba nga bata ekibaluwa namutaayiika kyokka nga ne mu kkooti ensonga zikyagenda maaso n'okuba nga zitambula. Kanso Muyizi ali mu kubuuza abakulu 4 na 5 ku mayitire ga Honorable Muwanga Kivumbi. That the police which apprehended him
have told us, me inclusive, that they don't have him. This has been confirmed by the state attorney. It has been confirmed by the state attorney what the police at Mpigi and police headquarters and said headquarters told the council and family that the police which apprehended him does not have him. One of the duties of this honorable court is to protect persons brought to the homage. Kati Kanso Muyizi lwe yagenda okulwanirira bali abalala be baali bamusibye nabo, jukira listi yali nnene. Bw'atyo bwe yatandika okubanja abakulu bano n'abagamba Muwanga Kivumbi ali luddawa, kubanga tukimanyi yawambibwa ku kamera ng'ensi yonna eraba. Kati twagala okumanya Muwanga Kivumbi wa waali, zibadde teziribusa. International Human Rights Watch ne bata alipota namutayiika nti yenkwata gye bakwata Muwanga Kivumbi n'ekyokubeera nga na buli kati tamanyiddwako mayitire si yeegwanidde era bagivumiridde, era obunkenke ne bweyongera eri basajja bakulu nga bwenjagala olabe era nga bwengenda okukuleetera ekiwandiiko kino kikusomere nkukonekitingire, kubanga nkugambye emboozi ya Muwanga Kivumbi etandise okweraliikiriza bannayuganda, tebifuuka akagenderere ng'omukadde akogga Muwanga Kivumbi n'afaanaganako nga ba John Damulira oba ba John Bosco Kibalama, kubanga nabo byatandikiriza bwe bityo paka n'olwalero tebamanyiddwako mayite. Kati bannayuganda bali mu kweraliikirira. International Human Rights Watch bawandiise kiki kyengenda okubanga nkutegeeza. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe ebbanga lyonna ku mukutu gwa Red Zone 256 atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Kakati nga bulijjo ensonga ffe tuzikuwatirawo. Wuliriza ekiwandiiko kino twakusomeramukko wiiki ewedde bw'obanga obadde ogoberera, kakati kikomyewo. Military seizing government critics targeting opposition figures, journalists are violating fundamental rights. Jukira waliwo amateeka agafuga eggwanga erya Uganda General Yoweri Kaguta Museveni ne banne kwe bafugira, ne wabaawo ne kye tuyita international laws, amateeka agali international abakulu ge balina okugoberera. Kati enkwata gye bakwata Muwanga Kivumbi, enkwata gye bakwata abantu nga Erias Lukwago n'abalala, ekyamazima abasajja gye bali mugenda maaso n'okubanga boogerako, era mu alipoota namutayiika egenze maaso n'okubanga efuluma ng'evumirira abakulu bano ebikolobero bye bagenda maaso n'okubeera nga bakola. Abamu ku bakulira kye tuyita International Human Rights Watch bavuddengayo emirundi egy'enjawulo ne boogera ku bintu bino. Omukulu oyo gw'olaba ye executive director ow'ekitongole kino, era ng'agamba nze ekitongole kyenkulembera tetujja kutuula. Nzize nga nkugamba eno International Watchdog eya United Nations, ekitongole ky'amawanga amagatte wamu ne ICC oba International Criminal Court, kano kabonera akalaga nti aba ICC ne United Nations abo nabo bali awo ku bbali. W'olaba Amnesty International oba Human Rights Watch omanya ICC oba United Nations ekitongole ky'amawanga amagatte baba bali awo bagoberera. Jukira ne Ssaabawandiisi oba Secretary General wa United Nations navaayo ko ne nkutegeeza ebigambo bye yayogera akatambi twakakuwa obanga obadde ogoberera. Kakati wuliriza, batugamba nti Uganda's military is arbitrarily seizing government critics, holding them incommunicado, then handing them over for bogus prosecutions, Human Rights Watch said. These actions are an apparent effort to silence and curtail all opposition and the independent media. Bano abakulu mu Human Rights Watch bagamba tukimanyi bulungi nnyo era tukigoberera nti gavumenti y'eggwanga erya Uganda bagenda maaso n'okukola ebikolobero bino, bakwata abantu abagenda maaso n'okubanga bacriticinga obanga bavumirira gavumenti y'eggwanga erya Uganda.
ne babatulugunya ne babayisa mu mbeera embi ate ng'enkwata gye babakuttemu emenya mateeka. Bwe bamala okukikola ate ne beewaana naddala omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba. Kyokka n'atakomaawo, kino kikolwa ekimenya ekirinnyirira eddembe ly'obuntu, ekimenya amateeka agali loko n'agali international. Nga kino kitegeeza kano kabonero akalaga nti awana abakulu baba bakugamba bano bajja kgenda maaso n'okuba nga bakifeesinga, bajja kgenda maaso n'okuba nga bateekebwa ku ntandaalo, sinakindi bajja kuvunaanibwa bwe kinaaba kyetaagisizza era bwe kinaaba nga kisobose. Kati nga tukyagenda mu maaso, wulira ekiwandiiko. Batugamba nti since mid-June 2026, security forces have unlawfully seized at least 5 critics of General Kaguta Museveni and his son General Muhoozi Kainerugaba, the chief of Uganda People's Defence Forces. The army has also raided and is laying siege to the country's largest independent media company, forcing it to cease operations because of the negative coverage of the president. Nti bano bagamba tukimanyi bulungi nyera tubadde tukigoberera. Gavumenti y'eggwanga erya Uganda bakozesa eryanyi, bakola olukujjukujju ne bagenda maaso n'okubanga bakola effujjo ku bannansi bannayuganda bennyini be bandibadde bakulembera. Era ng'effujjo eryo mu bbanga lya mwezi nga gumu baakakwata abantu kumpi nga 5 ab'amaanyi. Of course bangi abakwatiddwa oba bawambiddwa ababuziddwawo, naye waakiri ab'amaanyi baweze. Ku lisiti eno kuliko abantu nga Elias Lukwago, kuliko abantu nga Muhammad Muwanga Kivumbi, kuliko abantu nga Sara Birete, kuliko abantu ab'enjawulo nga bw'owulidde. Naye wano bakugamba nti ffe tugoberera era tukimanyi bulungi nnyo nti lisiti eno eriko abo bokka abavumirira oba abacriticising gavumenti ya General Kaguta Museveni ne mutabani we General Muhoozi Kainerugaba. Bakugamba bano bakwotinga, President Museveni's government is increasingly using the military as a cudgel against dissent and criticism, said Catherine Kaneza Nantulia, Deputy African Director and Human Rights Watch. They should stop using security forces to take out critics and instead respect Uganda's constitution and Uganda's rights, security and due process. Nti gavumenti ya Museveni bana bakulu bagamba tukimanyi. Gavumenti ya Museveni ekozesa amaje ate omuze guno gutandise okweyongera ennyo ate sinakindi okuba nti gususse. Bakozesa amaje ningagenda maaso n'okubanga ganyigiriza abo abatabakkiririzaamu naddala abo abavumirira ebikolobero bagenda maaso n'okukola sinakindi bannakibiina kya National Unity Platform oba abali ku ludda oluvuganya abaagala okusuula gavumenti eyo nga bakikola mu mateeka. Kakati ono mu bumenyi bw'amateeka ng'akozesa amaje n'ebitongole ebyokwerinda okulaba nga ate anyigiriza abantu bano. Uliriza. On June 15th, and soldiers raided the home of Elias Lukwago, a lawyer in Kampala, the capital. Nti nga 15 mwezi ogw'omukaaga ekyokulabirako ab'ebyokwerinda baasalako amaka ga Elias Lukwago ne bagenda maaso n'okuba nga bamuwamba era ne bamubuzaawo mu mbuzaawo gye mumanyi mwenna obulungi ennyo. Kati bano bagamba tukimanyi era tuzze tukigoberera. Lukwago, who represents an opposition politician, Kizza Besigye, in a bogus prison trial, had been preparing to serve a legal summon on General Muhoozi Kainerugaba. Nti Lukwago yali agenda maaso n'okubanga agenda kusavinga General Muhoozi Kainerugaba kubanga agamba nti eno ensonga ya mateeka. Elias Lukwago yali agenda kusavinga General Muhoozi Kainerugaba kubanga yali ayina amateeka gagenze maaso n'okubanga alinnyirira ate nga yali ateekeddwa okulabikako mu kkooti kubanga omusango gwaliwo. Kkooti Besigye yali amaze okumukuba mu kkooti. Kati ate yali agenda okusavinga ate gwe baakwata. Bano bakugamba nti bano tebaakoma okwo okumanya bano bajoozi. Tebaakoma ku Lukwago ne Muwanga Kivumbi tamanyiddwako mayitire. Kati ekyokubeera nga Muwanga Kivumbi amayitire ge tegamanyiddwa, bannayuganda batandise amaloboozi gatandise okuvaayo era ebigambo bitandise okwogerwa. General Muhoozi Kainerugaba, General Kaguta Museveni, ebibuuzo bitandise okuba nga bibabuuzibwa nga ne mu paalamenti yennyini Joel Ssenyonyi yatadde akaka, yatandise okukuba emmeeza agamba Speaker, Leader of Government Business, mujje munnyonnyole Muwanga Kivumbi ali luddawa. The Deputy Leader of Government Business promised that today he will give us a report of where the Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi is,
So I thought I should remind him through you to give us that feedback. When I left here, I got in touch with our security chiefs, the heads of security agencies, and they have requested me to give them a little more time so that they can facilitate me with an appropriate report to give to Parliament. I don't know why we want to give more time for continued violation of the law. Because we agree, the Learned Attorney General read to us specifically Article 23. I quoted it, and he was kind enough to actually bring the Constitution and he read it. The Constitution stipulates how somebody, if they are to be arrested, it gets to happen, they need to be taken to police, and they don't spend more than 48 hours there. Either they are released on police bond or they are produced in a court of law. Today is day number 6. His family doesn't even know where to visit him if, and that's stipulated under Article 23. His doctors, if he does need them, lawyers, if there is any criminal matter. So why should we allow for more time to continue violating Article 23? I find that very problematic. I had expected the good doctor to come here and tell us he is in this place, he is being produced in court today. Otherwise, even an hour longer is a continuous violation of the law. And it is not right, Right Honourable Speaker. This is a very serious matter that the House needs to know. I believe that will you be able to come back tomorrow or when? For me to respond effectively to what Honourable Senyonyi has raised, I need the help of the security chiefs. I have asked them, they have undertaken to prepare a comprehensive report for me to bring here. Oyo nno aba amyuka Robina Nabbanja. Kyokka jjukira Nabbanja yakugamba nti abantu abamu babalina era yatuuka n'okwogerako ku John Bosco Kibalama nti baamukwata nti era mu kumukwata mbu Kibalama baakizuula nti yali omu ku baali batta abasirikale mu bitundu by'ekiboga nti era baamuturakinga ne bamukwatira Kakiri ne bagenda maaso n'okubanga bamuteeka eyo nti era bamulina. Nabbanja kati ono deputy leader of government business mu parliament gwe babadde batadde ku nninga Joel Ssenyonyi ng'amubuuza akanana katana nnyonnyole era wamuwulidde ng'agamba nti yeetaaga obudde ogenda maaso n'okukola okunoonyereza ku nsonga zino. Kyokka nga Nabbanja mukama we ye yatukakasa bulungi nnyo nti bano abantu baba babalina. For example, if you can read, Kibalama John Bosco abducted on 3rd of June 2019 from Kanyanya, Gayaza Road. Now, how do you trace for Kibalama? Kati ebigambo bya Nabbanja nja bikumalirayo nga tuzze ku nsonga za Kibalama. Tukyali ku nsonga za Muhammad Muwanga Kivumbi. Gana amaloboozi ge mulabanga ag'okusaaga. Njagala okutegeeza nti gatadde abakulu ku bunkenke ebitongole ebyenjawulo bitandise okubanga bifubutukayo bigenda maaso n'okudimandinga answers ku nsonga zino zennyini. Olaba ne Sheikh Kiti ebigambo bye yayogedde bitandise okubanga bitambula ku mitimbagano egy'amaanyi. Ensonga za Muwanga Kivumbi ziwadde abasajja bano akaseera ak'akazigizigi. Bana abakulembera eggwanga lino naddala bannabyakwerinda. Honorable Muwanga Kivumbi aliwo. Kale tukanye yayogera bubi nnyo n'agwanira kubuzibwawo. Tutonze yakoze kyalina kukola ono ye mukulembeze w'eggwanga mukabidde emyaka sana yakoze kyalina kukola kuba amanyi kye kitegeeza singa bikola nga bwe mubyagala kati yakoze kyalina kukola. Simanyi na kiki ndeeseza ate mukulembeze w'eggwanga tubadde eri ku mwana wa ssomero bintu nabyo byetumiikiriza niera nakyoloza tukigusize eddala lumu. Bana abakulembera eggwanga lino naddala bannabyakwerinda. Honorable Muwanga Kivumbi aliwo. Kale tukanye yayogera bubi nnyo n'agwanira kubuzibwawo. Mu State of the National Address juzi president nga ayogerako gye tuli
yawulirawo amaloboozi agamu jjukiza nti birabika byamutwala mu nsiko bizzeemu yatwanukudde mu state of the national address naluga tebinnaddamu ffe betukwata tubatwala mu kooti yeeriwe kooti ku Muwanga Kivumbi era amateeka geego nga yo gavumenti entambulira ku mateeka nga yakulemberamu n'okuba gassemateeka kwe tutambulira kandoza yali pulezidenti yennyini ono si yali pulezidenti nga ssemateeka kwe tutambulira abagibwa bino bigenda mu maaso nga ssemateeka gwe yakulemberamu abagibwe nga pulezidenti ye pulezidenti nga ne kooti zennyini tezeetengeredde omulamuzi mukazi wattu oba musajja wattu naye anoonya ekyokukolera ng'ekituufu akimanyi nye ng'alina kusooka kooti eyimiriremukko agende mukasenge abuuze then yeyeba kooti ate yo palamenti ndooza tetuyina yoba ekolawo ki simanyi sina namaya General Muhoozi naye ku mayinja g'ayina ndoozi naye eveewo buvirumu etusumbuyira bwereere bw'abaawo abamanyi ebirina okukolwa then palamenti ebyo tutawanyizaaki si ye yekka asoose okubuzibwawo Honorable Muwanga Kivumbi bangi abatamanyiddwako mayitire nyina byesaagala kuyingirira naye ate olumu owulira nga nedda tuli bannayuganda ffenna ku ddaala lyerimu awatali asooloba ku munne naddala n'emyaka ate kati gyendimu siri wa 18 ate siri wa 3 ba 18 3 kati wendi ate nzaala bazaale saagalaga nti kisusse kuba sikimanyi kiwe wajja ekivana gye kiraga naye ekimala tekimala ku ddembe ly'obuntu omuntu abuzibwewo ensi ebuze nga ne bannabyakwerinda polisi tezimanyi era otuuka ku DPS oba OC wonna wanga nti ndeka sina kyemmanyi ne mwanyi kituma ayogerera polisi tannavaayo kuba takola ki tamanyi mwali bato abondoza mwali temunnazaalwa bino byaliwo nga pulezidenti ono bye byamutwala mu nsiko nga yeebuuza nti bw'eba empisa esobola okubulira mu nnyumba ne tuginoonya ne tugiraba omuntu abula atya mu nsi empisa bw'ebula tuginoonya omuntu mu ggwanga bakibalama bo baabula n'abalala bapookeza mu makomera olupooca nga ye musibe wa mukulu gundi nga mulamuzi amutya n'owekkomera amutya oyo musibe wa really eno ye Uganda ekulaakulanye bajuzi World Bank yabadde eturankinga etubulira omutendera kwe tuli nga eggwanga Uganda naddala mu byenfuna yatutadde mbatanatambula ko tuli bubi nnyo era president najja n'atuga nti temubawuliriza buffe tuli ku ground Uganda tuli mu middle tuli mu class ya middle income nga Karamoja nga region abantu bakafa 16 bafudde enjala olubitegeeza nkulakulana Karamoja nga region erina abantu 1,1,500,000 n'amaka gali 31 n'agayita mukko bwe twatukulaakulana nga abantu bafa njala nga ku maka 31 amaka 8 giri mu 8 giri mu something 80% ku 1,1,500,000 80% ak'okulya bakonoonyeza mu kiwato yenkulaakulana amakomera gabooze abantu babuzibwawo abantu bafa njala nga yo gavumenti etukakasa nti buli kimu kiri bulungi owegomba buli kimu kiri bulungi ate CDF buli gyatera otuyambako bana babuziddwawo we batuna n'atusunirako ku waje bali ne byebakolayo ku luno simanyi oba tali mu ggwanga bane gwe kikosa nsonyiiraayo ekirungi sinze ggwe kati gwe wandibadde ggwe tobyogeranga era tokigezanga naye nze
kati nange ndeka mbeerenze nga nawe bwe nkolesa obeere ggwe oli wadde mba okumpala mpira yonna gy'oyagala okusinza ku ntegeerayo n'emyaka gyo oba mutuufu olw'entegeerayo n'emyaka gyo kati nkwegayiridde nange entegere yange giwe ekitiibwa n'emyaka gyani. Kale ebigambo bya Ssekakiti ndowooza sijja bigenda wala nnyo naye ng'ensonga zaaliko za Honorable Muwanga Kivumbi. Okweraliikirira we kuli kwe kubeera nti ensonga za Muwanga Kivumbi zanditandika okukulukuta n'okufaanana nga ez'abano ba political prisoners abaabula oba abaabuzibwawo emyaka kati gigenda na 6 abamu gigenda na 7 tebaddangamu kulabikako era nga ku abo kwe kuli ba John Damulira n'abantu abalala. Kakati abantu bano listi tubadde nga tugibawa era mbadde nga njibasomera obanga obadde ogoberera. Kakati njagala njiddemu njiyiteyitemu akatonotono nga tetunaba kubanga ate tukuwa ebigambo ebirala. Listi eno in fact buli omu kamukuwe ne date gye baamuwamba nze nga bwenzize nga nkikola okusinziira ku information gye nnina. John Bosco Kibalama gwe mutwe omukulu ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga 2019 yawambibwa era emmotoka ye yasangibwa ku luguudo lw'Eggayaaza nga John Bosco Kibalama emmotoka baagisanga naye nga ye yawambiddwa paka n'olunaku olwaleero taddangamu kulabikako. Kakati ate ono ye Nabbanja alina ebyokunnyonnyola kubanga yategeeza eggwanga nti ono John Bosco Kibalama ffe tumulina. For example, if you can read, Kibalama John Bosco, abducted on 3rd of June 2019 from Kanyanya, Gayaza Road. Now, how do you trace for Kibalama? But we are fortunate that Kibalama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he is one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. So there are those who have even declared and accepted that they have been, they are attached to the other rebel group, Coalition for Change. Remember? So such people really cannot be arrested like you are chasing a chicken thief. There are those that you have to use. When they are shot, they try to resist or not? Some of them have been shooting police officers and you are aware. Are you not a Ugandan? Kati abo baabulawo batyo. Ensonga za Muwanga Kivumbi zitandise okweraliikiriza. Nabbanja yagamba Kibalama bamulina. Talabikangako. Tebakugamba nti Muwanga Kivumbi bamulina naye n'atandika kubula bwatyo. John Damulira ono yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa November 2020. Era nga John Damulira ono obanga ojjukira story ye mbadde njikuwa. In fact ninawo wano n'akatambi ndowooza nkakuweeko nga muganda wa John Damulira ne nnamwandu wa si nnamwandu kuba John Damulira talangirirwanga konti mufu ne mukyala wa John Damulira abamu omu nga n'okufa yafa bambi baakola ekisoboka okulaba nga banoonya omwami waabwe tebaasobola kumulabako. Amanya gange nze Kiganda Chelsea nga ndi muto wa John Damulira. Ona ali wano ye mukyala mukulu wa John Damulira. Ono ye mukyala muto wa John Damulira. Ono mwanyinaze yadda ku John Damulira. John Damulira bamuwamba ng'ennaku z'omwezi 21 November 2020. Bamusanga wa Kisekka wakolera essaawa zaali wakati w'5 n'omukaaga. Abantu bonna baali ku mulimu. Emmotoka ya veeringa ya drone nga mulimu abasajja babagalidde emmundu ne bakwata John ne bamupakira mu drone. N'abantu be bamusanga nabo baali abantu nga 7 ne babapakira mu drone nga ne mutabani we kwali. Amawulire bwe gantuukako twekuŋŋanya nga family tugamba tuzaako ki. Twagenda kuggulayo omusango ku poliisi y'ewa Kisekka ne batugoba ne tugenda ku CPS etwaggulawo omusango era reference yeeno etwaggulirawo ku omusango ku CPS.
tunoonyeza John atubuze tetulina we tutatuuse tutuse mu makomera ekitalya tutuuseeyo tutuse ekigo tutuse Luzira tutuse ku Semwai tutuse Ekireka tugenze Mbuya mbadde nga ntambula nkusooka nasooka kutambula ne mwannyinaze ono n'oli luvannyuma ne balamu baffe kuba mukusooka abo baali batidde nnyo nabo batwegattako tandika okunoonya John ne John tetumulabangako. Amawulire John baamukwata ng'ennaku z'omwezi 21 Disemba 20. Gano amawulire ga Monitor gafuluma ng'ennaku z'omwezi 22 ku peegi ey'okuna. Kuliko omwami munsikirize someko kapalagulafu kano katono. Kuliko omwami ye Patrick Onyango omwogezi ndowooza wa poliisi. Amawulire gasoma bwe gati kapalagulafu kano kenjagala okubasomera. Kampala Metropolitan Police spokesman Patrick Onyango confirmed Mr. Damulira's arrest and several others on allegation of participating in the protests around Kampala metropolitan area, but he denied torturing the suspect. It's true, he is one of the people we arrested, but I cannot tell you where he and others are detained now. We did not torture any person. As an institution, torture is prohibited as a form of interrogation, Mr. Onyango said. Kawanvu nnyo omunaamu kaagala mujja kafune nga kaali ka Monitor yafuluma ennaku z'omwezi 21 peegi ey'okuna. Kakati gavumenti bwevaayo eyali mwogezi wa poliisi negamba it's true we arrested Damulira. Kakati omukyala Wangadya novaayo n'ogamba Mariam Wangadya ffe tutuusaawo ku human rights nga natanaba na kuyingira mu office nga twewuuba ku headquarters zaabwe ziri eri naggulu. Tulinayo fayiro namba ejjudde kuba baatutuma buli kimu. Baatutuma abantu be bamukwata nabo tubatwalayo nabo ne bakola zi statement zaabwe. Baatutuma omwana gwe bamutwala naye tumutwalayo naye nakola statement. Olunaku lwe twasembayo twalinga tubeewubaku olumu kyala Mariam Wangadya amaze okuyingira mu office yatugamba nti temudda wano naye mugende mu munoonye naffe nga Human Rights Commission tumunoonyeza atubuze naye mugende mu munoonye bwe munaaba mumuzudde mukomewo mutuwe ripooti tusobole okumukolako follow up. Naye kati ffe bagamba omunoonya tulina busobozi ki kugenda omunoonya bw'abanga bo balemeddwa okumunoonya. Abakulu abo nsuubira nabo bazadde abaakera enkya ne bazaala nga ne maama waffe bwe yazikira enkya n'azaala Damulira. Njagala balabe obulumi maama waffe bw'ayitamu essaawa ya leero. Maama waffe akyaliwo naye njagala balabe obulumi bw'ayitamu omwana we tamulaba. Naye ggwe n'ova eri nga okudaala ffe nga abafamire tuli banyiivu kuba twawumulamuko. Naye bwe twawulidde ekintu kino kyatukosezza nnyo era ensonga tusitukidde wamu bannyinaze abalamu bange tujje tulage tebatukontakitingangako kyoba nebyo byeyagambye mbuya bakontakitinga abantu ffe nga family tebatukontakitingangako okujjako ffe twabanoonyanga paka lwe batugamba nti no muddeeyo. Naye bwavaayo n'agamba nti batukontakitinga kyo simanyi kujjawo nga baakubira muntu mulala. Damulira gwagamba ebyo byonna bye bagamba mbu tibalina beboogerako kana akapapula kekafulumizibwa Electoral Commission kabeerako details zonna kalinga ndowooza equivalent to Nangamuntu kuba kiri ku nsona kibeerako kaakano aka Mr. John Damulira ne passport ye madamu agiina simanyi oba yayise nayo. Kakati ebintu byonna byeboogera gavumenti tubadde tukusaba obeere wakisa oba oyogere nti abantu abo baafa tukimanyi kusinga lwonodda onogamba nti abantu temubamanyi abafamire bazannya katemba oyogere ti ekintu nti abafamire tuzannya katemba twekobanye tuzanye katemba begamulaba nga tekiriyo tekijja baali badde batubuulira ekifo kyoba omuntu wamwe yafa taliyo.
tukimanya. Amanya agange nze Katana Winfred ng'ali mukyala wa Damulira John gwe baakwatanga ennaku z'omwezi 21 November 2020 kuba we baamukwatira nze yandika ndi lubuto era bebi yono namuzaala agenda kweza myaka 3 Damulira tetumulabangako tumunoonyezza buli wamu. Amanya agange nze Sarah Damulira John noonyeza omwami wange Damulira John ambuze buli weetagisa wonna damu ambuze naye abamukwata ne boogera nti bamuyina. Museveni ayogera n'amusoma n'agamba alina Damulira ate olwatayo n'agamba ate simuyina mwami tetumenya tumukwatangako naye tumusaba bw'aba gye yamuteekayo n'atuyamba atuddiza omwami bati yalina musango bamugulako omusango naye ng'amutubazeeko naye okubala bamujja ku dduuka paka olwaleero tumukubanko wadde eriiso. Kati emboozi ya John Damulira ne Honorable Muwanga Kivumbi enjawulo ntono. Ensonga lwaki nkukomezaawo obutambi buno nti abakulu baba bakkiriza nti omuntu ono ffe tumulina. Oluvannyuma lw'okukkiriza nti ffe tumulina kiba kitegeeza bamulina era beetaaga okunnyonnyola ensi nti ddala omuntu ono bamulina. Omu ku basibe abalala nga bwe nkugambira nga lisiti bwe ndi mu kugikuwa waliwo omukulu abasinga obungi mu mujjukira erinnya lino lyakyaka nnyo mu bali 18 Hassan Mubiru mu wakati mu 22 nga gwakira naye mbiseera bye bimu naye yawambibwa paka n'olwaleero amayitire ge tegamanyiddwa. Shadia Nakawesi, a resident of Kawala, has not seen her husband Hassan Mubiru, a laundry operator and the area defense secretary for Mugema zone in Kawala, since he was picked up by masked gunmen at 4 a.m. on 20th November 2020. They told us he has a gun, that we can look for that gun, which we don't know where it is. Nakawesi says the abductors broke into their rental home and wanted to carry her along with her husband, but she was saved by the fact that she had a breastfeeding child. Close to Kawala, Sylvester Kalulu, who sells pineapples in Kasubi New Market, was also abducted on 13th December 2020. Relatives and friends of both Hassan Mubiru and Sylvester Kalulu say they have approached several police stations in an attempt to open up files for their lost acquaintances, but have been turned away. Kasubi ne baganda basindika Kawala policing station ebatwala naye ne reportinga najagala bampe ndikulewo musango bampe file nabo ne baganda bagamba genda ku police enkulu etwala oyidi Kampala omusango angamba dayo jibakola ki daye Kawala. Reports of people being kidnapped by heavily armed security operatives in drone cars have come frequent even in areas away from Kampala. A businessman, Ronald Mugerwa, commonly referred to as MR, was allegedly abducted from Equator Gardens in Buama, where he had gone for a refreshment. So when they were eating, unknown people came with a drone and super custom. They grabbed them and took them away. According to the security guard at Equator Gardens, Mugerwa was arrested with a friend, Abdul Rashid Nkinga, who was contesting for mayorship, Buama Town Council. Bamala ne basiba motoka za ne badde motoka emabega motoka ye. Byonna byali motoka ne yadda mukutu ne bakola ki? Yaza ne babitwala. Kati ku mboozi ya Hassan Mubiru eyawukanirawo n'eya Honorable Muwanga Kivumbi ng'abantu ba Hassan Mubiru babagamba nti mule ono ayina emmundu nti gye twamuwambira era y'ensonga eyamuwambisa oba eyamukwasa. Kati bwe muba temuleese emmundu eyo temujja kumufuna. Obyo nno baabigamba mukyala we bambi ng'agenda maaso n'okuba ng'amunoonya. Kati wakati nga Muwanga Kivumbi amayitire ge tegannaba kubanga galabikako kwe ga buli omu tamanyi wa Muwanga Kivumbi gy'ali, ebigambo bigenda maaso n'okuba nga bitambula. Waliwo omu ku balala abasibe nga na buli kati naye taddangamu kulabikako era ng'ekitongole kino ekya International Human Rights Watch be bamu ku abo be babadde basimbyeko essira era be bali mu kwogerako okugatta ku Honorable Muwanga Kivumbi. Kati ku basibe bano kuliko omukulu amanyiddwa nga Nalumoso Vincent. Emboozi ya Nalumoso Vincent nagibawa yawambibwa naye mu mwaka gwa 2020 paka nakati
Muwanga Kivumbi tafaanana abantu nga bano abatakyalabikako paka n'oluwaleero. Emboozi y'omuvubuka Vincent Nalumoso myaka 28 nga yabuzibwawo okuva mu obudde bugenze ono yayanziba bubbi omuyalo lyankulirako ssimu nanze nva ku CPS essaawa 3 ez'ekika tukafutambula kitenga nokuba nga lindako era ojja kunkola lindako kawasoba gama nze omuyankulira ku ssimu essaawa 2 ez'ekika
kati bw'okompeyalinga ebigambo bya Nabbanja ebikakasa nti abantu bano babalina ate n'owulira ebigambo eby'abantu nga Maria Muwangadya bwe yabeerera mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu nti ate abantu bano tebaliiyo, osobola okutegeera emboozi eno gyeyinza okuggweera. Kati emboozi eno etandise okuddamu okweraliikiriza bannayuganda ku nsonga za Muhammad Muwanga Kivumbi nti naye tekafuuka akagenderere n'agenda bw'atyo ebintu ebigenda maaso n'okuba nga bitabuka. Wabula ku mulundi guno abakulu bano ababiri baba boolekedde akaseera k'akazigizigi okusinziira ku kye tuyita international law, amateeka agafuga ensi yonna. Bano ababiri balina embeera eyinza okuba nga eboolekedde singa Muwanga Kivumbi agenda maaso n'okusigala nga talabikako. Wuliriza. Okusinziira ku information wano batugamba following the July 10th 2026 re-arrest and disappearance of National Unity Platform Deputy President Muhammad Muwanga Kivumbi, the Ugandan government could face severe international, legal and diplomatic repercussions for violating treaties regarding enforced disappearances and the persecution of political opponents. Ennaku z'omwezi zaali nga 10 omwezi guno gwennyini ne wabawo kye bayita re-arrest oba abduction. Honorable Muwanga Kivumbi, abakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda boolekedde akaseera ak'akazigizigi internationally. Uliriza. Under established international frameworks such as the International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR and the African Charter on Human and People's Rights, both of which Uganda has ratified, enforced disappearances are strictly prohibited. Okusinziira ku mateeka aga ICCPR oba International Covenant on Civil and Political Rights, amateeka gano baakawaayiro kano b'etteeka lino lyeri kuuma oba okuprotectinga abantu bonna n'eddembe lyabwe n'eddembe eryo eryogero ddala mu nsonga z'ebyobufuzi, political rights, eddembe ly'abantu ery'ebyobufuzi. Omuntu waddembe okusubscribinga ku kibiina kyonna, waddembe okubeera n'enzikiriza yonna politikale ne bwe batefaanagana nayo. Kakati bano abakulu balinnyirira amateeka ago ng'ate baagasayiningako. African Charter on Human and People's Rights baasayininga ku African Charter eyo, kakati bali mu kugirinnyirira. Kigambibwa bafeesinza akaseera kakazigizigi essaawa yonna, teweewuunya ng'owulidde ekigambo sanctions. Ate nga tejjukira Robert Kyagulanyi Ssentamu byemu ku ebyo byabadde asinga okusaba naddala eyo mu mawanga ag'enjawulo oba ku platforms ez'enjawulo z'abadde ng'abeerako. Kakati abakulu bano balabika boolekedde. If state actors continue to withhold information regarding his location, the government could face the following international legal consequences. Singa Muwanga Kivumbi asigala nga abuze, era abakulu bano ne bagaana okwogera ddala wa gy'ali, boolekedde okufeesinga ebintu bino wammanga: state liability and treaty violations, UN Human Rights Committee review. Ekitongole ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu kiba kigenda kubiyingiramu okukola review oba okureviewinga ddala Uganda lwaki egenda mu maaso n'okubeera nga erinnyirira eddembe ly'obuntu ate nga yasayininga ku bikolwa yasayininga ku tteeka erirwanyisa ebikolwa ebifaanana bwe bityo. Kitegeeza ekitongole ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu, UN Human Rights Commission, bajja kgenda maaso n'okuba nga batunula mu nsonga zino era babeeko bye boogera ku nsonga z'eggwanga erya Uganda ku lwa Muwanga Kivumbi. Wuliriza. As a signatory to the ICCPR, Uganda can be subjected to formal complaints and injuries by the United Nations Human Rights Committee for violating Article 9, right to liberty and security, and Article 7, prohibition of torture and cruel, inhuman and degrading treatment. Uganda bagenda kugiwandiikira ekiwandiiko namutaayiika kubanga yasayininga amateeka ago nga bw'ogawulidde, obuwaayiro obwo bwonna nga bw'owulidde. Article 9, right to liberty and security, nti omuntu ajja kubeera n'eddembe lye ku nsonga ebyobufuzi n'ebyokwerinda bye. Uganda yabisayiningako eri mu kubirinnyirira. Article 7, prohibition of torture, akawaayiro kano ke kalimesi era nga tekakkiriza mu mateeka g'ekitongole ky'amawanga amagatte, tegakkiriza muntu yenna kugenda maaso n'okuba nga atokyalingibwa, ayisibwa mu mbeera etali ya bulijjo oba oliawo n'okuwambibwa tekikkirizibwa. Crimes against humanity under Article 7 of the Rome Statute of the International Criminal Court. The systematic and widespread practice of enforced disappearances directed against a civilian population constitutes a crime against humanity. Kyobadde owulira nti crimes against humanity, abamu ku bakulembeze bye batera okubavunaana naddala nga bavudde mu buyinza, kakati gwe gumu ku musango ogugambibwa okuba guteekebwateekebwa singa Muhammad Muwanga Kivumbi asigala nga abuze. Wano bakugambye nti
olw'okubeera nti Uganda yasayininga kugamu ku mateeka gano. Rome Statute article y'omusanvu etakkiriza muntu kubeera ng'agenda mu kye bayita forced disappearances, omuntu tateekeddwa kubuzibwawo. Uganda yandiyolekera akaseera k'akazigizigi. Wawulira ku kye bayita Magnitsky Act sanctions. Essaawa yonna Uganda yanditeekebwako envumbo. Western governments such as the United States and the United Kingdom frequently utilize the global Magnitsky sanctions against the state officials involved in political abductions. Kitegeeza Uganda essaawa yonna Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bannayuganda kye babadde nga basaba ekya sanctions. Essaawa yonna wandikiwuliro lw'ensonga ekitongole ky'amawanga amagatte wamu ne ICC bagenda maaso n'okwetegereza amateeka ku lwa Honorable Muwanga Kivumbi ng'abakulu bali mu kugamenya. Era eggwanga lya America n'eggwanga lya United Kingdom essaawa yonna teweewuunya nnyo nga batadde akazito ku ggwanga erya Uganda ku nsonga za Muwanga Kivumbi n'abasiba abalala nga bwe mbakugambye. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.